Akaseera kano kabeera kalipota ya mbere budde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde omwanjiza Kituusa Mohammed. Enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okusinziira ku alipoota ze tukuŋŋaanyiza. Soroti yawezezza milimitazi 8.7 wadde Lai milimitazi 6.3, Masindi 2.7 so nga ate Tororo 2.5. Tugezezaako netekenenye ekifaananyi kikubiddwa Ssemugeze kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusenvudde ne gusimba ebukiikakkono bwa ensi yattu, era ensonga lwaki enkuba esinga okutonya ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono n'ebuvanjuba. Era bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubira enkuba okutonya okusinga ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono ebuvanjuba ssaako n'ebyo ebyebunguludde ennyanja Nalubaale so nga ate eri ebugwanjuba omusana okwakanga gukubakubamu. Neera tusuubira enkuba n'okunya ddala okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuggyako awo Masaka Mbalala Kabale omusana tusuubira okwakanga gukubakubamu. Ebbugumu tulise okubaako diguli 26, ebitundu ebisinga eri mu Kalamojja ssaako n'eri ebukiikakkono so nga ate ebuvanjuba 27, ekibuga kyaffe ekikulu Kampala era nakyo 27 so nga ate Masaka 28, Kasese 30 okuggyako eri musozi omukabale 25. Bwe tugezaako ne tulaba te ku mbeera y'obudde mu kibuga ekisanga Abu Dhabi omusana okwememula ebbugumu okubako diguli 40 so nga ate Beijing omusana okwakanga gukubakubamu, wabula nga ebbugumu lya waggulu okutuuka ku diguli 33 ssaako ne Washington so nga ate London Cape Town olwandagirize ebbugumu okuba ku 21 ssaako ne 16. Tweyanzizza okubeerako naawe beera bulungi, weeraba.